applies to kino ono munnabyabufuzi abantu badde beebuuza wajjaali tosobola kumuleeta kiwalazima n'omukasuka wali n'otategeeza poliisi gwani amusuddewo kaakati okutunula mu nsonga mu ngeri ey'enjawulo bw'abeera nga singa abadde muntu wa bujjo nga yamusisemye abadde tavaawo kati kisobola okundowoozesa nti yandowooza bakuumi baddembe babyakwenda bakoze ki bamusuddewo kubeera poliisi ne bali bati era nemuyimiriza poliisi yayimiriza kaakati mu ngeri yonna gye bakikola singa tebali babyakwerinda engeri Muwanga Kivumbi gye yakwatibwamu singa twafuna dda okulabula n'okunoonyereza nyamaki in fact saawa zino judge wa munnamateeka mu kooti saa zino mwali before nga even they do anything byandisoose okutereeza nti bannange yes mumuleese ne baani abamukwata kibuuzo kikulu nnyo nga tetulabona kumanya nti wayosa emisango gimuvunaanibwa bandibadde batusooka twanjulira abamukwata ne mwanjulira abantu be ne bannamateeka ne bamanya nti bannange yali yakwatibwa bano butereevu tukwanizako omulabi wa Ebron Media omune Focus TV wabula omunyewo obutakowanga obutajjako nga tonze Ebron Brian nga bulijjo ambassador w'ebinyulo ebyononese olunaku lwaleero bukeeredde ku makya yes onali Muwanga Kivumbi asuubira ku Natete poliisi Natete poliisi tugambe muka poliisi akasusse ne bamusuula mangu nnyo ne bamulisawo mu kkooti y'Obutambala wamu n'ebisingawo okukaawo ensonga zigenda kubakanyako ebirowoozo profesa wange asooka bambulizeko tubambage n'ensonga ezigenda mu maaso kale butereevu ggwe atulaba bonna wosinzidde okutulaba ali mu Uganda East Africa ali mu diaspora nga wakkiriza n'ogamba nti nze omukutu gwa Ebron Media buli oguteekayo akantu kwesitava n'ogenda ku Focus TV n'ogamba nti nze buli wendaba aka notification ndaba nenekkaanya lwaki nti ffe twasalawo okubeera nga tukolera abantu n'okubawa ebyo bibasaana okubeera nga bafuna amawulire tuwa information entuufu kati nze kyenkola byenjogera nsooka kukola research nensobola okubeera nga oyo alaba muwa enkizo ku byalaba ku TikTok oba ku byawira ku social media so kati ako ka research kanyambako kaba kakulu nnyo okulaba nti gwe mawulire g'okola nga ku Ebron Media nga ku Focus TV omuntu atulaba atufunamu ekyenjawulo era nabanga afuna ekyo kyalina okufuna yesewo obukedde nkyayo yaleero obwo onali Muwanga Kivumbi asuuliddwa ku Natete Natete sobo CPS ye poliisi enkulu Mwakiso asuuliddwawo tugambe mbu pane government police egisusse abaana abataddewo nnyakaliro nga babanja Muwanga Kivumbi banaddiini balakoseka kiti naye ataddeko eddoboozi tugambe buli muntu anawambibwa tumala kuteekawo pressure okuteebwa kaakati ensonga eyo nyinza okugitunamu mu ngeri bweti Muwanga Kivumbi omwawudde n'abalala bazze bakwatibwa omusango ogumuvunaanibwa tegubadde nnyo na birungo tegulina birungo bimusiba lwaki nsobola okugamba nti yes amaloboozi gano gayambako era malungi nnyo buli muntu akwatiddwa tugateekeko naye nyinza okuwa lisiti y'abantu amaloboozi bagataddewo nekigaana case in point tetujja kgenda wala Dr. Kanokiza Besigye amaanyi galina mu byobufuzi bye Uganda akubisaamu Muwanga Kivumbi more than 2 times or 4 abantu bakola posts ku social media wonna abakulembeze ne boogera nira pakati yakola ki tateebwanga Elias Lukwago asinga mu byobufuzi azitowo singa onale Muwanga Elias Lukwago bateekawo pressure okusobola ne bamusema okuva mu basement yes naye ngamba kino kyokubeera nti nno omuntu atuuka ne baweebwa bbeeyi oba ne bamuta biki byonna ebibadde bikolebwa kaakati kiri ekibadde kikolebwa ekyawukana ne bano benjogeddeko nti omukulu abadde tamanyikiddwa wawa akola ki kati kibadde kyabulabe nnyo nti kati amaloboozi gayitirirwa obungi ate nga nawe tonnatulaga wawaali
tutukoni twekengera ate labayo n'engeri gye babadde babanjamu gye badde maloboozi gatambulamu nga muno batugamba yafa muno batugamba yafa kaakati era kano bwe tuba tugendedde ku maloboozi nti tukolera ku maloboozi gano agagenda mu maaso nga mangi katuleetera okubeeraawo nga twenyamira eri bannaffe abamu ababuzibwawo batanaba kulabika ng'ate era amaloboozi weegali okategedde ebbanga ddene naye nga tebanaba basisema kituleetera ennyiiko okwenyamira n'okugamba oba bana bagamba nti battibwa batuufu kuba tebavuddeyo kola ki kuteebwa ebyo byonna ku musango gwa ebiri ku Muwanga Kivumbi kyetegeddeko ku makya tukedde olunaku lwaleero bamukaso bitannategerekwa tetuddeyo teri kitongole kyavuddeyo kugamba nti ffe twakoze eki ffe twamusuddewo naye nga nze nekusa kube byeno byeyogera ku radio 4 General Nalweyiso ansobera amagye gagwange ganze kwagega muyina kuba original si wa police anti wulira jena asobola okwogera nite tunabangayo munnamagye mulala avayo tugamba nti ono Muwanga Kivumbi mulina ekyokubiri mu kumuwanda wali poliisi tetutegeezezza ani amukoze eki amusuddewo because Ebron omanyi bulungi bwe ssaawa zino singa omuntu afuna akabenje n'omuntu wamudwayo tumala gasuulayo obeera wazugu oba wamotoka olina okusooka n'opaakinga awo ndaka muntu ne zivaayo sayininga wano sayininga wano baza kireetedde n'abantu abamu okuleka abantu ku kkuba kati n'amagye nga ganoonyereza muntu kyasobola okukola ekintu ekyo mu kamera mu lujjudde lw'abantu nga ne kamera ziraba n'otwala omuntu nga Muwanga Kivumbi atali kadeideyi mu lwatu in a broad daylight n'omubuzaawo okategedde n'olwokuba ebyo byonna tebyaliwo era tebyabaawo kati tusobola okugjawo akabuuza nga abeebikoinde bakoze eki badinayi naye atwaliddwa ebutambala mu kooti era asobole okubeera nga maybe tuwulira emisango gimuggulwako ate era kooti y'emu tujjukiza bannayuganda eyamuwa beyiri omulundi guli tusuubireyo omusango gwogenda omuvunaana okuyisaamu abantu abakulu amaaso tusobola okusuubira emisango ng'egyo lwansonga ebyamusibya ku bimu kwali kuwanda muliro ebigambo bye yakozesa maybe nga bivoola biyinza okubeera nga bibu byebyo bigenda okuba bimuvunaana then n'ekyokubiri ekyali kimuweesezza bail bali batadde ku musango gw'obutujju terrorism kati nabo basobola ogwongeza ku ki nti ne ku musango guliwo tegunnabakola ki kuvaawo ebipya bizuuse so kati bingi ebisobola okubeera nga bitekebwa ku Muwanga Kivumbi naye nze kyendowoozaamu nganze omuntu nti Muwanga Kivumbi ono ebintu byazze ng'akola n'ebbanga lyamaze mu byobufuzi kati walibaddewo ate essomo lyetusoma nti bwe kiba nga enswa ekyusizza envubo manya enswa ekyusizza amaaso nawe okyusa envubo kati Muwanga Kivumbi bw'omanya nti nno kati kamwa kabi kasasiro gamba bw'omanya nti olugero luno gye luli era lwatuuse walulabyeko okyusaamuko obuufu okyusaamuko olw'obulamu bwo kubanga tukirize tugaane bino ayinza obyogera omuntu n'akitwala bubi naye obulamu tetulina sipeeya ekyokubiri singa ova mu bulamu bw'ensi eno ababanja basobola okubanja naye tebasobola kubanja mpaka byankomeredde era bituuka nebikola ki naye ngaobulamu obukoze eki so kati bw'ofunamu engeri yonna gyosobola okudifendinga obulamu bwo mu ngeri gyosobola okikola n'osigala ng'okola ebintu era nga betwalaba Robert Kyagulanyi Ssentamu kyeyakola ki kuba yamanya nti obulamu bulimu ki buli mu katyabaga kasooke nemukole muvu eno so kati Muwanga Kivumbi bamala singa birina bibaawo oluddamu n'oweebwa beyiri osooka n'otta ku bigere asike nga banne osooka n'otta ku bigere n'osoma embeera na approach ki endala gy'ogenda okubeera ng'otuukiriza kuba banne tulabyeko ku bantu aboogera naye nga ssaawa zino ebyaddala abantu babalina mu 5 yanaweebwa beyiri omusajja nga twayiswa mu Fumbiro yali awanda naye yakwatibwa byonna byonna bikoleddwa mu mateeka wano we tuli amateeka poliisi oba kooti zina bitasobola kukola tugambe zikolera ku ssimu
waliwo ezikoma waliwo order jeva oyo tumuzese lwaki nkugamba kino amateeka gakugamba omuntu waba akwatibwa omuntu waba agenda okukwatibwa tutandike gyagenda okukwatibwa olina okubeera n'ekiwandiiko ekikukkiriza arresting warrant ekukkiriza okusiba omuntu oyo ate era Ebroni omuntu waba ajja okusiba kyabuvunaanyizibwa kyamateeka okumulayiga oba okumweyanjulira gwani amusiba era omutwala lwaki omusiba. Secondly, abantu abo abafamiye oba bannamateeka bavunaanyibwa balina obuvunaanyizibwa okumanya omuntu oyo w'abalaga. Bino byonna abantu abayizi bakwatibwa mu nkwatibwa gye bakwatibwa tereddembe teribaawo. Kooti singa yali ekola nga bwe erina okukola yandibadde etandikira wano ono mumutuleetedde naye yakwatibwa atya. Temwamenya mateeka mu ngeri gye mwamukwatamu singa kooti zikola kye zirina okukola. Then ekirala nti omuntu asobola okuba atasobola sukka ssaawa 48 atanaba kutuuka mu kooti. Bangi tulabye ng'ekiba kisussa era etteeka balimenya ne bitakolebwa. Mwakimi tubadde mu weeks 2 na bakola ki kulinnyako mu kooti na n'ab'enjuwe tebamanyiwa waakola ki nga n'eb'ekibiina kye bamanyiwa waali kakati era gali kumenya maki. In fact ssaawa zino judge oba munnamateeka mu kooti saa zino mwali before nga even they do anything byandisoose okutereeza nti bannange yes mumuleese naye baani abamukwata. Kibuuzo kikulu nnyo nga tetulabana kumanya nti emisango gimuvunaanibwa bandibadde batusooka twanjulira abamukwata ne mwanjulira abantu be ne bannamateeka ne bamanya nti bannange yali yakwatibwa bano era nga bavunaana kino naye kye bataakola no ne bavunaanwa because bakikola mu bwenyi bwaki bw'amateeka. So kati bino byonna bijja okubaawo naye ekyobulabe kyokka kye tusigaza abantu okwewala we balina okugenda, abantu okwewala kooti gye balina okukola ki ogendamu okuddukira because omuntu yenna yandowooza nti bw'ofuna obutakkaanya bw'ofuna ekintu kyonna ekikunyigiriza waddukiddewa mu kooti naye kati wetubeera mweno embeera nga mu kooti gye yandiddukidde teri bwenkanya atuuka n'agamba ye nnoonyezaayo ki. Nsaba abali mu buvunaanyizibwa obwo bakitereeze bakikoleko olwansonga ebintu bye bayita mob justice ebibireetera si bingi byebino ebintu byetubuusa amaaso. Omuntu okubeera nga ali mu position n'atagikozesa nga bwe erina kukola ono owa wansi alowooza nti ne bwe naamulupa teyagenda kukola ki oyo nantagambikako ero abo tetubagamba abo tetubasiba tebasibibwa kakati ebyamuwanga kivumi nanga weebiri. Nsaba tufunemu ekyokuyiga 1 abawanda omuliro naffe tweddeko tumanye ddiwe tuwanda omuliro batumanye nti wadde bagamba nti teri wali ali waggulu w'amateeka awo nyinyi nenkoledde kikazi tuweddeko political career ya Mwanga Kivumbi eri musera sobudde buno ki banne yabavaamu kwana bala batunuzaamu emundu eno lwatunzayo emundu bakuba ku mutwe. Mwanga Kivumbi tujjukire nti nno teyawangula newankubadde abamulonda bo bagamba yakola ki yawangula naye mu mateeka si yakola ki era kyeyolokeddeko mu kulonda bashamanyi lusuwano banamutambula message basinisa eri gavumenti. Kakati kyengamba kikino the fact is Mwanga Kivumbi okimanyi oli munnabyabufuzi gwafuuka kitundutundu nga kubuweereza bwo ng'omuntu ng'era okimanyi bulungi nti Mwanga Kivumbi obeerawo kuno butabeerawo ayagala nnyo okubeera mu byobufuzi okuweereza abantu be. Nze ndowooza bwe nti okutereeza political status ye munnabyabufuzi mugundi tetuyinza kikola ki kijjawo. Ekyokubiri ekibiina kye kyalimu ssaawa zino byobufuzi kyamaanyi tetuyinza kibuusa ki. Ekyokusatu Mwanga Kivumbi abantu be walinga obuguba nabo mu byobufuzi naye ng'ate bakinyibwa okuva eri emabega oyinza okutta ku bigere n'otandika otamulema kwa lwansonga abantu bano bennyini byagugubanga nabo tubalabyeko ate mu kaseera akakazigizigi nga be balina okukola ki omuyirawo omubiri be balina okujja mu kooti be balina okubeera nga balwaninga ensonga ez'enjawulo nga pulezidenti wo takola ki taliiwo ate era nga ne balooya b'ekibiina balina ne bakola ki kubanga bali waliwo wootuuka nga erinnya
eryalo yazze mu maaso g'omulamuzi nalyo kkulu. Kati nsaba Muwanga Kivumbi bw'aba kyayagala status ye y'obufuzi etambule, ekibiina kyalimu kirina amaanyi, ekyo tukisobola kibuusa maaso, naye ye nga ye omuntu asobola okukendeeza ku bwebufuzi by'okujjonkera. Okujjonkera akulekere bano abaana nga bw'olaba ab'ebyobufuzi kati abakabiyingira abakyezimba. Yes, baleka ne bajjonkera n'ozannya ebyobufuzi ebiri makiwe ebijja mu myaka gye ebibeera nga abakulu banne asigala abawa ekitiibwa newankubadde bayinza okuba nga tebakkanya mu byabufuzi, naye ate tekijjaawo nti baki bannabyabufuzi ate mikwano gye. So okuttako ku bigere n'otusigala status yo n'ebeera nga erina weerabibwa. Ekyokubiri, Muwanga Kivumbi newankubadde olondebwa abavubuka bangi naye temulimu era abantu abakulu abakyakukkiririzaamu, abantu abakulu abaagala ebyo byokola ki byokola, ate era n'amagezi go g'olina nga musajja muyivu gasobola obutaweerezebwa mu paliamenti ya ggwanga ne gakozesebwa ekibiina kyo mu kuzimba ebintu ebiki ebirala. So kati political status ye ayinza okuba tagerera ayinza okubeera nga essaawa zino asobola ogizimbira mu bintu ebiri political ebiri emabega waffe bye tutalaba. Mulaba ekibiina nga kyamaanyi naye nga waliwo abantu abakiri emabega baaki abakikola abagundiivu abakizimbye. So kati asobola okuzannya loole eyo nga bwe tulinda 231 okuddamu kuba bannabyabufuzi nga bwe tugambye buli sizoni balinkulira kaliba buli sizoni wendi mundabiranga ddala asobola okwekumira mu mbeera eyo y'okusigala ekibiina kye ng'akizimba oba ng'akigattako 231 era n'akomawo bannabutambala ne bakola ki ne bamuwa obwesige aba oli awo n'asobola okubaweereza. Kansobola nkuliseyo bannayuganda mu kalulu ke twabaddemu eggulo yonna gye wasinzidde n'olonda chairman wo, jjukira nti chairman oyo yavunaanyizibwa ku kyalo kubeera kwowangalira buli muvuyo ogutuuka ku kyalo okwo chairman avunaanyizibwako 100%. Era gwe yazze okulonda wakoze bubi nnyo. Abalonze ba bbulooka tewejjusanga ng'ekyalo kitundiddwa. Akalala kaakano akakulu ennyo chairman oyo ne Muwanga Kivumbi gwe twogerako kati political figure gwe tulina bw'oba ogenda omweyimirira chairman alina osooka okukakasa nti Ebuloni azze okweyimirira mutuuze wange kati gwe yazize n'ogaana okulonda oba okeranga kumanya batunze ekyalo kyo tuwenenyanga nga bakulondedde bbulooka. Yes, kuba bbulooka ajja kutuuka bwe tugenda okutuuka ebyokutunda ettaka waliwo chairman asobola okubeera ng'aguza abantu abasukka mwatya muomu. Kati omuntu gwe walonze oyo olina okwekakasa nti walonze omuntu ow'ensa anaaswalira naawe yakoze eki eyamulonze waliwo okutuuka ku kyalo nga chairman ono alina okuyimirira masajja kumukulu n'agamba bannange wadde gwe nannyini ttaka ono yagula ekibanja mu mukola entuufu. Era kano kangaliseewo olwo obutamaganya obutambule ku social media olw'okuba abantu bakoowu balina abavubuka bye balonze bavubuka bali mu myaka 22 23 ndabyeko abavubuka abawera abasatu nga be basazeewo okuwa chairman wa ssentebe bw'ekyalo otherwise babasabire basobole kuba akole bunye byalo byammwe mwababesize otherwise kamajuza bakama banga bateka mu ssente kasobola bafuka service and events bagamba beyune bakwatira omukolo mawulana bakobere ebifaananyi bakolere juice bakebereko ku TikTok olabe service kizo bazenga bakola tetujja kusuka wonnyawo mali balabe balonyi baffe tenze aji twatandikidde naguno gwaka sabagane mu bideze ndako.